olunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi ziri 29 tuli mu Desemba. Amannya nze omugave Ssemakula Shakira nga ku pano kwendi nako nina abaami bendi nabo tugenda kwogera ku nsonga ezimu nga bulijjo. Olwaliro njagala abantu abatudde eyo mutunnyonnyole. Abakyala njagala mutubulira lwaki abasajja batutwala mu bifo eby'ebbeeyi ne batusiibuza emitwalo 3 emitwalo 4 kabannange beeyanjule ate oluvannyuma Jejiba jikujyamu. Yes, avaze Andrew. Yeah. Mukwano gwange yambuuza lwaki oyo Gaaya yayanjulako erinnya lumu. Endiro bali agazaki. Just balimanye bumanya kubanga you handsome guy. Kulika agenda okumpasa. Weyanjule Andrew amannya go. Nze Andrew oboso computer route 69. Yeah. Amanya gange abasinga abage bampita era libamanyi Hassan Basajja bemanya ga bawani omukyala asinga obulungi neka kubuza wenyini bawaziwana asobola okubanga nawe olina mukyala wo ng'erinnya ezwa anti kankubuuze bw'ogenda okujja tusisinkane yenna gye tuba tugenze gw'oba ozze kukima ssente mmeka lwaki oba toyogererawo nti nzija naye njagala ompeeyo ku ssente ssente bwe ziti. Nina akantu ke ŋŋamba abasajja buli musajja agenda okuyita omuwala ng'amanyi status y'omuwala gw'ayita. Bwe ŋŋamba status mwe muli biri omuwala ali bw'ati ne bw'ati ojjukira akagambo ke waŋŋamba nti mulimu abawala bwe tuyitanga nkimanyi nti newe naamuteeka wali ku muti guggwa. Njagala tutandikire wansi. Kakati gwe wakula kuba nti oli mu status ya kuyitibwa oba gwe weekuza kuba nti oli mu status mbukati kankule anaasanga yanampita gwe tolinaako muntu nti tolinaako standard nti wano weŋŋenda anti labayo asobola okujja ng'akimanyi nti gy'alaze ye standard ye okitegedde. Katugeze abasajja bakozesa nnyo omuze guno. Hi Bob, hi, how are you going? Tugenda ku meetinga wano mu kifo bwe kino bwe kiti. Mbadde nga mwogera ku ssimu chattinga ku WhatsApp. Tugenda ku meetinga mu kifo bwe kino bwe kiti nti kaali. Okimanyi bulungi nvuga sitambuza boda. Ate amafuta mu mmotoka siyiwamu sitwala ku tap ne banteekeramu olupira ne bayiwamu era nteekamu ki mafuta. And my time. Cause time kye kyasinza okubeera ekiki. Okitegedde. Ntuuse wentuuse w'oli. Kankusalemu ekirimu. You got a car. You have your clothes, you have your house. You have your time. You have your fuel. All right? Bwe mba sikuyise obaako ne gy'olaga. Okay? Ebyo si bibyo byange. Exactly. Kati ati tubiyingiddemu kuba obireese. Okitegeera? Kakati ekirala ovudde ewaka gw'ogambye nti don't waste your me nze okuyita I have to pay for your time. You have. Ozimba nkutidde obudde bwange bwe nandikozeemu ekirala ne nzija. Kakati obudde bwo bwose nze obwange obukuyisa ani agenda obusasula. Gwompita kubanga onjagala. Kakati kyekugamba nti onjagala kubanga ompita. Ekyo katusooke tukizze ebbali. Omuntu yenna ayagala omuntu. Waliwo oba nabadde mpuliriza ki? I think era bino ebyajja ebya TikTok neeyongeddeyo okulaba live z'abantu after that live. Kakati omuwala omu n'agamba nze sisobola kugenda kulaba musajja nga sinayogera naye kumala myezi 2. Okiwulira? Yes. N'agamba nti ekinkozesa ekyo oli n'amubuuza ku myezi 2 tuba tunyumya ki? Omuwala nange kye nabadde nnina mu bwongo era nadde nayenda kyebuuza muli myezi 2 tunyumya ki? N'agamba no bwe ntandika essaawa zino ne njogera naawe ekindi mu bwongo sinnakola nviiri sinnakola njala. Okitegeera? Bw'ompita kati essaawa zino ngenda bikutunuzaamu. Okiwulira? Bwe tumala emyezi 2 nga twogera you become part of me. Nti ne bw'onoompita I am comfortable nja kweteekamu 2,000 ezaki? Eza boda. Nzije nkulabe because nfa okukulaba okusinziira ki kyekikozi? Kyetunyumya. So sikulinaako eri tolina obligation eri nti ogenda kukola ki? So did you agree with her? I agreed. Ne mmanya nti okay ekikozesa kino abantu nti nazze
nenkulaba n'otampa 5,000 wampadde 2,000 because bw'omujja n'oyogera naye nti leero kyomanyi ogamba kimbadde njagala kukulaba ng'ono omukyala bw'agambye lw'omugambye oyagala mulaba emmotoka lwetaliimu mafuta kyokka bulijjo ebadde ekola ki ezunga efuluma okiwulira kati kwolwo lwawulira nti ali ki olina okubimuwa ate ye kwayagala osetingira standards nti bw'oba tobimuwadde then you don't qualify ate ekirala nti bwe mulwawo nga munyumya ojja kwekanga nti ate sente za Andrews yakuwadde zozeemu ewange kubanga okola ki oyagala nnyo oli iga okulaba omuntu ono gwe mbadde nnyumya naye okumala emyezi 2 njagala omulabako kati ojja kwekanga nga sente Andrew ate zaakuwadde togenda kunsaba ogenda zeeteekamu amafuta ogaye kanjivuge ngendeyo so it is the standard omuntu yenna bw'akeera ku makya to me my point of view omuntu yenna omukyala n'akeera ku makya najja okundaba naŋŋamba sente ze wansiibuza saazaagadde ekyebiri nkutwala nti ggwe sijja kukitwala kukyogera bubi naye ntwala nti ggwe oli mu simanyi bwe nkyogera kifuula making it nice kyogere nga bwe kiri bakitegeere no some words are very rude they are not rude because we are here to teach them they are rude so bwe kiri you have to know ne bw'oba nti okuze oba okola oli muto you have to know how to respect people and how to put out words naye ku nsonga eyo yennyini waliwo omwaka eddako twali mu December tugenda mu time ya Christmas ku nsonga eyo yennyini tugenda mu time ya Christmas mu December twali mu December already around 17th around that time then nino omuwala gwe nasisinkana and netunyumyamu awo nga njagala mukwana naye naŋŋamba ne nkubulira amazima oli mukunkwana mu budde obukyamu tugenda mu Christmas nze mbadde ŋŋamba linda Christmas eggwe naawe budde bukyamu tojja kusobola demands zange tugenda mu Christmas n'ebyetaago bingi naŋŋamba linda Christmas ekole ki okitegedde because ekyo kiri kyakugambye nti no at that time alina demands ze nnyingi ate gwe oyingirawo ng'omwagala ate mwe abakazi mwagala nnyo ebikolwa nti mbakugamba nkwagala I have to do ABCD kati nga tonaba kubuuza awo kuba saagala tuveewo awo tuleke nga wakyaliwo space kati kankubuuze ogambye nti wakkiriziganyiza n'omuwala eyagambye nti omusajja okumumiitinga kimwetagisa emyezi emeka 2 according to her yagambye nti ye okay na kyenalowoozezaamu nti there is a need of time the urgency is not necessary you as you osobola okukitegeera gwe nga gwe nga tukujja mu basajja 8 oba 10 you can understand that abasajja batukwana ba Andrew oba abalala oba Brima tagenda kukitegeera nti ekikunsabisa emyezi egyo mbeere nga nekola ki nga nesettinga oyagala okubira essimu anti kaakati kyekyo kyetutuula n'ogamba kyekyo gyensonga lwaki tutula ne tugamba you have to teach people teaching does not end ogenda kutandika n'essaawa zino akuwulidde essaawa zino agambe wamma akawala kaliwe nakapapira kansaba ekyetaago ate ke star papira lwe kaakomekereza sikawadde nekeereeta kokka dumu tuba tuyina program gye tuli mu kwogerako wano ne Andrew nengamba Andrew omanyi ekisudde nnyo abasajja mu nsobi ensangi zino they don't want to get nti oyagala ojja onkubira essimu lwonkubidde wayitawo ennaku 2 onneetaaga okitegedde onneetaaga nenda kutuula wansi ngambe ye kati gayinono tasusina kuntegeera nzaani yes ayinza okuba olunaku lwe yandabidde twayogeddemu for like 30 minutes anti okwetaaga ayagala kutegeera nedda mukwano si kyekyo kubona mulembe gwaffe lindako va ku mulembe kino emirembe gyonna gize gibeerawo bamaama baffe babazaalamu bataata baffe baakwananga byalinga birala nedda ekikyusizza kati
ekintu ekikyuse right now tekiri nti mulembe omulembe gukyuse. Ekintu ekikyuse, it is the efficiency in things. Nti essaawa zino nsobola okukusanga Empereerwe oba nsobola okukusanga eGayaaza eddakiika 2 nga nkusanze mu ttawuni nga nkuyisa ojje mu ttawuni. Oba okitegeera efficiency y'ebintu nti ebintu kati biri kuki ku ssimu byanguwa. Nti kati luli omusajja nawulira ono omusajja abeera ku gundi ku shows yalimba ennyo abantu n'agamba mbu edda abasajja tebaamalanga kyabatwaliranga emyezi alina ensongasonga ze zaawanga ezo oba baabeeranga biza abantu kyegamba nti ebintu by'edda ogamba yo yagamba nti nga wateekangayo butesi n'obeereeyo kakati ebintu by'edda most of the things akijja ku mbeera nti ebintu by'edda byalinga slow and with people tebaafangayo temwalingamu naye ate kati ekisinza okuleeta ekizibu kyonna nze ndaba era Katonda ansaasire oba omukyala wange nze ndaba ebintu byonna byekuusa ku bakyala oba ku bawala ensangi zino. Lwa nsonga ogenda kukwana omuwala ono tagenda kugamba nti ninayo Andrew. Naawe nga bw'otajja kuŋŋamba nti olinayo Lilian. Omusajja yenna ngenda kugamba kino ekintu agenda okutandika okusiya wali mu kkubo ng'ebintu bye biyinza okuba nga just akutunuulidde. There are 3 things ebikwanya omusajja. There are 3 things ebikwanya omusajja. Ekisooka just for just kunyumirwamu kumala yes kibanga bw'onoosanga enkoko you will buy it. Ate kati oli musajja kiringa nga bw'onooleeta enkoko ensajja nga wano olinawo enkazi olugisula wali ku gate egigoberawo emisinde nga yakagiraba. Ekyo nga kiri ku sayidi ya mukyala yakitunuulidde oba mwami yakitunuulira? Nkugamba omwami nti omwami alina ebintu 3 ebimukwanya. Just for just kulaba awo nti oyambadde akagoye akalungi n'akuyita storage alaba oba onootunulayo bw'otatunulayo nga yeesika mu maaso ng'agenda bw'otunulayo aga ekyo nno nkikwanyemu. N'essaawa eyo muyinza okwexchanging enamba n'ataddamu nakkukubira n'afuna ebimutwala obwongo kubanga yabadde ayagala for just. Ekyokubiri kiba nti akwetaaga at that time nti oba alina gwakoze naye appointment nebigaana n'ogwa mu layini ye n'akola ki n'akuyimirizaako. Ekyokusatu oyinza okwesanga ng'omusajja indeed ali mu kunoonya n'akuyitako nga naye ali mu kunoonya n'agamba bwayi kikazi kindabikidde bulungi kantandike n'ono okitegeera. So ebintu byonna ensangi zino omukyala yenna yaba leader. Nze nkigamba nnyo abantu omukazi ye leader in a relationship. By the way it's true. Omukazi ye leader in a relationship. Okimanyi kituufu ekyo? Kyekimera ne mu nsonga z'ekawolongojjo obadde okimanyi bano abasajja bagamba nti tamalaako wa ddakiika 2. Okimanyi omukazi asobola okuvugisa essaawa ekyo kisoboka naye nga guli wa ddakiika ezi naye nakuvugisa essaawa so kati ani leader ekyo kisoboka nti byawukana. Omukazi kati wulira ebigambo bino omukazi ye leader mu buli kimu ne bwe muba mutandika relationship. Omanyi lwaki? Andrew agenda kukwana wano ogaane bw'anaafuluma wali akwana omulala akkirize eyo relationship etandike si gwe walemesezza eno. There's a difference between omuntu okukwana wano nga akulabye bulabi yakakulaba anti gwolemesezza eno nti singa okkiriza oli ali kwetambula ayagala mukazi singa okkiriza eno relationship ebadde etandikirawo naye bw'ogiganye n'afuluma wali n'afuna omulala eyo yeetandikiddewo oba egenda mala mwezi naye etandise. Ati ani leader? Kati gwe ky'omuwa omusajja ky'omuwa kyagenderako wabula ekikyuseemu ennaku zino nti abakazi bwe bamanye abasinga bwe bategeera nti kakati abasinga be bakivuga bakiyingizaamu ki payment. Okiwulira? Naliko ebweru
nga waliwo n'abakazi abagamba nti there should be a girlfriend allowance every month. Bo bakituuza ne ba debate zonna ze batuulamu. Omuwala we need a girlfriend allowance. Naye si kina mbuzibu ku musajja obeera nga omukyala omwagala ng'olaba abaddewo. Waliwo ebintu bye batakubira kakuyege. Waliwo ebintu bye batakubira kakuyege. Ogenda kovaayo single handed otandika okukuba kakuyege ng'oli feriya. Gwavuddeyo kuba kakuyege akuyeze. But it depends ku nsonga ki gy'oba ogenda okuyegerako. Anti kitegeeza tebakuwa. Omanyi abakazi be bawa ssente waka. Anti kati omanyi lwaki omukyala oyo aba afiiringa ye era nga gwe batawa? Of course era baba tebamuwa. Naye omanyi lwaki? Ati kati gwe sooka weeteeke mu kifaananyi nga tonnaba kuba kakuyege. Nze kye nagambanga abantu nti people asking for girlfriend allowance kitegeeza omukyala oyo feriya azokubira banne kakuyege feriya. Kubanga nze sirina lunaku lwenkeera ku makya ne mba nga nina 50,000 ku ssimu ne sitawaako omukazi 30,000 n'ensigaza 2. Nodda ekyo kihappeninga everywhere. Omusajja we agenda okuba nga takuwa. You don't mean anything to him. Kati lwaki ate abakyakumalira obudde? Lwaki abakyakumalira obudde? Takumalira budde. Akubeezaawo ng'ate kimanyi talina. Takumalira budde. Igwe kennyini gwe weeteeka mu position y'okumalira obudde. Etya. Ogenda kujja ne wa Andrew omanyi nti ewa Andrew nzijawo ekyebiri buli lwa 6 kubanga nkola ki mulongooseza ennyumba ne mwoleza engoye. Okitegeera nzijawo ekyebiri buli lwa 6 awo n'omanya nti awo oyitirawo 6. Naye ku Mande okeera wange Sande ogisula wange ku Mande gyokera okugenda ku mulimu. Kiri ekyebiri okijjayo ono tomuyitanga musiru. Abakazi balowooza abakimanyi balowooza nti abasajja basiru. Abasajja my friend abasajja si basiru. Mpaza gambye yegwe Hassan. Nze Hassan oba kimanyi kati kankubulireko ekintu kimu ekigenda okukusesa. Buli omu mu nsi mw'obeera oba mu mbeera gy'obeeramu mubamu ebintu byo understanding n'obiwa benefit of doubt. Ngenda kukuwayo example emu. Ojja sanga ono omwami sijja mwandamininga naye mukozi waawo. Ekinene nnyo bw'aba asasula $340 omwezi. Ate nga tekulya $340 ayinako family. Ayinako renti. Ayinako okulya. Wa mukyala gy'ali ng'ataasula wano. Anti kati oyinza okwesanga nga gye baamujja because ono tetulabyewo omukyala. Ali ku mulimu. Wasula. Ayinza okuba asulawo. Ne bw'aba tasulawo ayina renti gy'asula. Ayina transport, ayina emmere, ayina famire. Omuvubuka mukulu. Ayinako ne bu girlfriend. Nzijjawaawo. Kakati weegambira nti bino ebintu ogenda bimanya ate njagala okiyiga olwaleero. Nti omwami ono bw'ajja nakwana nga girlfriend ayinayo famire, ayinayo omwana n'omukazi. Ewaka najja n'akusanga ku street awo nakwana. Ofuuse girlfriend ku mitwalo gyaga? 3. Biki baby. Nemutandika okubebisa. Ntwalaako out akututte mu kabaala akali awo munyweddenywedemu n'omugamba waaye ngenze nemwawukana. Ayina famire oba mugenzeeko ewantu mugenze mu loogi musige muvuddeyo. Ayina akasaala ke ka mitwalo aga 3 mukoonoonye. Ogambye omusajja naakamulaba naye ebintu ebijja ttambula olw'okuba akututte out akututteko musuzeeko mwenna oyomutunuzzaamu byonna abikoze baakamuwa akasaala kakaaga asigazzaawo 10 oba 5 agenda gitetenkanyako ne family. Ogenda kutuuka ekiseera omukubira essimu omugambe weegambira nti ebintu bino ogenda kubimanya ogenda kubeera naye ebbanga otuukeyo omukubira essimu omugambe bebi nina ekizibu. Kati weegambira nti abasajja bavalyowenga bwe batyo omukazi
omugambe baby nyamba nina ekizibu mu mukwano gwange ndagayo emitwalo 10 gambe nokwe ninda gambe mpayo eddakiika 3 olwo kansoke mbuzeemu nga tena story esente asabira mu bbanga ki wonna it doesn't matter okay. Just nkulaga nti abasajja bavaluing engeri bavaluingamu omukazi agambe mpayo eddakiika 3 meanwhile yagumaze oba tegunaggwa gwaggwa ne bwaba gwaggwa ne bwaba tegunaggwa anti yakutwalako mu loogi yakwata akasaala ke n'akutwala out mugenzeeko oba musuzeeko mwenna guwedde kose baba kusaba ate obokya nedda that is what you call a benefit of nedda listen temuntwala bubi yes mwe muli ku kino nti lyamodduke I'm making you understand nti wafunyeeyo omusajja ne bwe muba nti mwamaze okwebaka naye you are still in that line of girlfriend omukubira akwata omugamba baby njagala kugendako wano teyeebuzaabuza awaali naye akyakulaba nti omukazi wange ono bw'akyankalanamu nineewo okuddukira kati gegamba ki kino value ejjeetya omukubira essimu nti banange ninayo ekizibu mpaayo emitwalo 5 ba 10 nkagamba mpaamu eddakiika 3 omusajja yenna kasi tagamba nga mpa eddakiika 3 soka okwate n'amagideriitinga mubimale ng'omaze ogideriitinga mweyo nkuwa incident nti mweyo situation yennyini mwomusabidde 10 oba 5 mukyala we agenda kuba essimu maama yamize binika mukyala maama mulwadde bamutadde ku bodaboda bamutwala mu ki eddwaliro mbadde njagala emitwalo 15 omusajja oyo agenda kuggalawo eno ruumu aggale ne wali afune wali kaduuka watera oggula ebyokulya abagambe mbalekera essimu yange mumpeeyo emitwalo 10 oyo asoose n'agamba nti mpaamu eddakiika 3 akuwa eddakiika gano 3 oyiyeeko amakubo gwe kennyini olw'obusiru bwe okomawo okuba baby don't worry I've sorted it I knew you knew what ojja kimala kuba nsonga nnafu nsonga nnafu olina abasajja abalala olina nze nzeka ne waliwo n'atakkubira nga yataddeko abalala nga 5 bamukaaga ekizibu kyofunye ki agent nkukubidde nga neetaaga essente mu butasukka essaawa nga kale si ssaawa mu butasukka ddakiika nga 2 oba 3 kati gwe kikutwalidde kumpi essaawa emu kitundu gwe how sure nti omuntu oyo ssente yakubidde omusajja mulala yazimuwadde kyogamba ffe abakyala tusobola kufunako mabbali we twewoleza n'ogamba munno mpolayo munnange nsikaamu wano kalwaki obukubira nze ng'olwedde obalina lwaki nsoose kulowooza ku ggwe its because me and you tulina we twatuuka nga twafuuka kitole tuli omuntu ogwo anti ngenda kugamba omusajja anti ngenda kugamba ekino ekintu kimu bw'omanya nti omusajja oyo ye muntu wo kyegamba nti always ogenda kumanya otya kyegambye nti omuntu kasita gamba mpaamu eddakiika 3 sooka oderiitinga ennamba ebirala nga tebina bagenda mu maaso kuba mwezi eddakiika 3 tewali kigwera mu agency ya ddakiika 3 wabula bwemba nga ntegedde nti kati essaawa zino nze obadde tugenda tandika ano omukyala ankubidde essimu era nze nsoose ku ssimu yange tetunabatandika naye bwe wabaawo nga kintu kyengamba ono gundi agira alindako okitegeera era bwe waba nga kintu kyamaanyi nga mukyala wo oba girlfriend wo nti eba yakubye ono ye girlfriend ogenda gikwata omugamba omanyi ogambye mmeka we always know where our money comes from okitegeera as a man you always know tosobola kugamba kati Andrew n'omusaba emitwalo 5 n'atamanya essaawa zino waagajja tagenda gasabayo kati naye amanyi we gayinza obuba in 3 minutes kakati kiba simple okugamba you know what nziteekewa in those 10 minutes nziteekewa I am finding ways okitegeera bw'olinda ng'omuntu ategeera I just am finding ways naye omuntu agambye 30 minutes agiseeko ebbali n'anyumya emboozi kakati omusajja avaluing obadde kyayogera ku kyokuvaluinga anti kati olwamaze okutegeka nti
kati amaze okumanya akutadde mu ttuluba ki gwe oli mu ttuluba ly'abantu abeeyiiya obweyiiya. Nolowooza tukitutte bubi ekyo anti okubira gonne omanyi lwaki okitutte bw'otyo nti Hassan buli muwala tagenda kukola nga bw'olowoozezza oba kyoyogedde. Yes, basobola okuba nga a number of them basobola okuba nga bakikola. Nkitegedde kiva wano nti atandika okukola ekintu ekyo nga yakupima dda. Olaba kalike mwagenda awutu ne mugamba nti biki ne munyumyawo emboozi yakupimye n'akuteeka waayagala. Oli kye yabadde agamba. Jjukira yagumala dda. Ne bw'aba yagumala ne bw'ataaga gumala aba yakupima n'akuteeka waayagala. Jjukira omusajja gw'oliko kinga bwe nakutandise mu fumbo atuulamu n'agamba kale wanzikirizza naye ngenda kutwalawo. Ate onyumiza ebizibu byo taata baamusibye maama amize binika. Kati nkolaki? Kati okitegedde oli mu fumbo lwaki muba mutawanya emitima gy'abantu? Nakugambye ebigambo bino bisatu wamaanyi. Omusajja ayinza okukwana just. Anti nange osobola okunsanga oyo mu just gw'ogamba nga mbadde nnoonyezaamu muntu. Tutuuka eri oli mufumbo ogenda nakummalira budde. Mumanyi lwaki abawala kati bateekawo boundaries mwe ze mugamba nti babbi ezibayisa ababbi nti Hassan gojja kujja ng'oli ku kituufu Andrew ajje ng'ali ku layini ki enfo nti agenda kujja ng'ayagala kunkwana for fun. Okitegedde amala okujja nkwane for fun nza nsisinkanye mu period eyo gyansisinkanyiddemu already nina emyezi nga 5 oba 6 emabega nina byempiseemu ebize bimenya nzija neegattagatta nti mukama bw'annyamba n'enfuna bweza munefuna omuntu omulala ebintu biri byonna ngenda bikola ki onsanze mu kaseera ako kyokka nga gwozze ku mutwe okugamba nti already ndi mufumbo kangende mpitemu buyisi ntambule ngende oba ogwa mu ttuluba ki kiba kifaananyi kyekyo si buyaayi. Nakugambayo ekintu kimu. Si buyaayi Hassan. Soko nziremu nga tonnangamba. Tebuba buyaayo kiba kyekyo. Family ezisinga ziri distorted oba zaawukanye ku lw'abakazi be basanze mu makubo. Ba side chick. Yes. Omusajja bw'obeera omusajja oluusi ayinza okuba nga takwana kukulemezaamu naye ku status gy'akusangamu ayinza okulemezaamu ne famire ye n'agita nga mukyala yakikola ng'omukazi nga kyasanze kyanjawulo. Wegambidde wali nti omukazi ye control mu relationship. Kati kazzeyo emabega wali we twatandikidde nti we give women money according to how we value them. But gwe ku byokola bye bikumpesa value nenkuteeka ku level A, level B, level C, level D. Ndi South Africa waliwo omuwala yagamba listen, ndi South Africa waliwo omuwala yagamba waliyo abasajja abagagga South Africa bagenda okutuula awo ayina ennyumba ye baziyita country homes ayina ennyumba ye ng'agendayo nabakyali bekola ki kunywamu kabiya buli weekend kola bulaayi kwoza mamotoka kunywamu kabiya nakuleeta bumuyita side chick because abeeri bo bakimanyi they know where they fall. Okiwulira amanya nti nze ndi side ate tamanya nti nze ndi side. Omuwala ebweru akugamba I am coming for a drink. Okitegeera era bakuba amasimu nti gyali yandeeterayo abawala abo just for a drink. Whatever aspires oba mwebase they don't take it so personal as you do here. Omanyi lwaki abeeno bakikola eri bali real Hassan n'ekirala obadde open end Hassan onsanze mu kkubo nga ntambula n'onneegomba oba tonsanze mu kkubo olina wondaba ng'oyitawo ng'ogenda soko ninde kugambe olina w'oyita ng'ogenda olina kuwonda oba nkola ka supermarket oba nnaka clinic wenkola onneetegerereza ebbanga onjagadde naye ewaka oli mufumbo wandiyagadde guggwemu nange ne bwe luba lunaku luki omuwala oyo wempitawo mu butuufu omutima gwange gwamwagala lwakuba ndi mufumbo sirina wenkola ki statement ezo n'osituka ne weevaamu n'ojja wendi n'okikola ki n'okiŋŋamba kisigadde mu ngalo zange yes gayino yaŋŋamba ekintu ekituufu
naye kati wegenda naye okusinziira ku byeyogedde kino bwekiti kibe ewange kiggwa nti ekiggwa kunyumirwa yaŋŋambye kunyumirwamu obunyumirwa male ntambule nkole ki ngende mu bwongo bwange ngenda kujja siina kyamaanyi kyensuubira gy'oli abasajja beeno b'oyogerako mukwano gwange omulungi Andrew agenda kuwaana omwana omuwala ng'akakasiza ddala nti sweetheart ye ggwe gwe nkola ki ggwe gwe njagala era ggwe ye ggwe wange omwana ajja ne full mind yonna egamba nti omanye ekimukozesa ekyo Ivan yayiseewo nakwanako wamuvumye buvumi gundi yayitawo nakwanako wamuyisaamu amaaso wamuyiira amazzi Andrew ajja yeetegese naga kati ono okumulya nakuyitaawo mukwano gwange omulungi ogambye nti abantu beeri bagamba bakuba amasimu oli akuba essimu namugamba nti njagalayo omuwala akugamba kati gwe mmanyi nagamba nti stories nayo just abawala nga basatu just having them fun because my friends are here tebibaako nti oba tugenda kusula ffenna just to have fun kakati immwe abali wano ekintu ekyasinze okuba nti okay I get it kitutawaanya and I get it is traditional or somehow engeri gye twakuzibwamu yanjawulo webale nnyo kakati omuwala okwebaka n'omuntu bakitwala nti waliwo golodi awa exchangingiddwa e Uganda waliwo golodi awa exchanging oba ayonoonese okitegeera nti naalibadde enfunayo akakadde naye omwami ono yanneebaseeko n'atakampa okitegeera nze wengenda weggambye nti Hassan sigenda kitegeera naddala kwoyo ensonga omanyi weggambye nti sijja kitegeera Hassan muno mu Kampala oluddemu yes kale oyinza okuba tobeeramu naye ng'otera okujjamu era olina abantu obwomanyi n'obufu obwogamba nti yes bwe ngenda Uganda wano nkiringirawo nnyo lwaki bw'otuuka Uganda tobaako gw'okubira nti gundi okusinga okujja tewanya omwana wa munno gwosanze mukuba balina ka bizinesi ke waakola obwongo bwo busanze buli ku kintu kirala obudaivatinze obutadde ku kintu ekirala olwatandise okugatta mu byabadde akola ki mu byalowooza mbadde ekyakumalirayo akaboozi lwaki tokuba ssimu n'ogamba omuntu nti Andrew olinayo omuwala gw'omanyi njagala just nina mikwano gyange gigenda kujja wano oba olinayo abawala babiri b'omanyi abasobola okujja tunyumirwe sooka olindeko mmanyi kyakumalirayo akaboozi kano omuwala oyo yagamba ayina ekisajja kye yagwako kisajja kigagga musajja alina ssente empitirivu agenda ku ziboat cruise white party biki amutwala omuwala oyo n'agamba I don't understand this guy guy alina ssente bwe tugenda out akuba ssente ayonoona ssente ezisembayo obungi bw'abadde bwe tudde ewaka n'agamba enkomyezi 12 South Africa ibanga emitwalo 4 kati ye mugundi mu bbaala asobola okuba $10,000,000 ekiro kimu okuba kwe ku spend bayinza okuleeta amacupa nga 8 ne baganywa ate n'enkera ku makya nga bwe mutudde nti mutudde wuwe ne muddamu ne munywa buto ewaka nga gwe tewazikira emmotoka weeziri nga muntu wa vibe ye naye bw'aba asiibula omukazi oba akawala kano wakagenda akakusemba 10,000 dipanaje oba 10,000 oba 10,000 gibanga 2 ekitwale bote kya 2 biba 10,000 akwata 10,000 n'alukawo kati nga keebuuza omusajja ono ategeeza ki oli kyava amugamba do you know what you mean to this guy kawala kalungi yakalonda nga bw'omanyi nti omusajja nga bw'omanyi nti omusajja omugagga aba ayagala akantu ke basajja bakalaba kalungi bakatambula kakola nga kalungi kalina ku Instagram okwo nja kakola n'omusajja mu baaliko zo broadcast zaabwe podcast zabeera akabuuza do you know what you mean to this guy n'agamba nti I don't care what I mean to him naye tasobola kubanga avaluinga I don't like men who value their
friends more than their girlfriends. Those are the people asobola okulekawo n'agenda n'abeera ne boys be. N'amugamba ekyokubiri, still do you know what you mean to him? Ekitegeeza omuwala ky'ataamanya nti ye kyakusanyusa ky'oli kubeera just n'amugamba sorry to say next to him. Sorry to say you are useless to him. You're just a flower. You are just a flower. No, olaba ekyansaalinze kiri lwaki otwala omuwala out n'omuwa 2,200. Osobola okugenda ne Andrew. Lwaki temubyogera ng'omuleeta? Ate nkugambe ki? Lwaki tobyogera nga wano nga nkiraba wano kasita tutandika okwogera. Olaba nti oyinza otambulawo ng'olabika bulungi. Nga be bagamba bino nti omuntu musajja abadde alabika bulungi naye byamuvuddemu gasiya mwere. Tanyuma kwogera. Asirike. Ngoni yabadde ku podcast enkulu. My friend. Ate ojja kulabika bulungi otambule oli kikazi kirungi omusajja agenda okutuuza wano oveemu gasiya amaanyi gaggweemu. Naye ng'olabika bulungi. Kyekisooka. Ebibozi bimunyumye ebyo. Amaanyi gaggweemu. Eyakutandise nga akutute mu kifo kya 2,400 akyevume nti ono gwe natutte nno mu kyana. Anso kitegedde lwaki tutwala out to spending akakadde ne n'obaona 2,200. We ansalinga enkera toddamu kuba ssimu. Ate tovuma oli nti ali broke. Because he spent on you 400,000. N'akusiibuza 2,200. That is 420. Yazoonoonye. Kati gwe w'omuyitira broke ogwoba broke kuba okaabire sente ki ze mwalidde. Ate nga zize. Ziyazi spendings tewataddeko yadde olw'ataano. Naye ekikukaabya nti broke kati ekikujjukiza ekyo nti he is broke. Ogamba senga ganaana yagasooke n'agampa ne tutalya. Okiwulira? Naye kati already yamaze ddo valuing ekintu kye kati gwe oba okuba essimu oba tokuba. Naye tulaba nti kyandibadde kirungi nnyo kaŋŋambe bwetyo. Kyandibadde kirungi nnyo ekigambo ekyo tunulira. That guy is stingy. You guy are stingy. Naye ng'akugamba stingy ayagala emitwalo nedda. Omukazi akugamba please send me 20,000. No. I'm just tired of stupid women. Not everyone is stupid, my friend. Sibonna. I'm tired of stupid women. So abaligwamu edocket benakyawa. Labayo. Ekintu kiri bwe kiti omukazi akera ku makya n'agamba send me 20,000. Agamba right now I don't have. Naye abakyala bakyakuba essimu n'asaba 2,200. Gyebali. Nkuwadde example. Naye ajja n'akugamba nti okay mpaayo sente bweziti. N'omugamba naye sirinaawo sente ze. Ogira bwoti ku status I'm done with stingy men. Ogamba kanono kalabika kange. Kagatone kakutuuka. N'ogamba kakati gwe w'otandikidde okunsaba otegedde siri stingy. Oba siri broke. Kitegeeza omanyi nnina. Omanyi nnina. Ekiŋŋaanyisizza okuwa because you don't fall in my agencies. Okitegeera? Ate nnyinza okuba nti sigaanye kuwa naye sirinaawo. Right now. Nanyini kino kifo ayina ssente naye ezizo sizirinaawo at that moment. Nanyini kino kifo ayina ssente. Naye saawa zino oyinza omukubira n'omugamba mpa 10,000 nga tazirina naye ayina ekifo eky'ebbeeyi. Okitegeera? So omuntu okugamba nti sirina tekimufuula stingy. Sooka weebuuze ogwawa ke kali ke nagambye nti omukyala bw'akuba essaawa zino nja bagamba excuse me mara okwata essimu. Okitegeera? So it means you value that girl. You know how to value a person. Omusajja bw'atakuwa ssente abeera stingy. Omukazi bw'agaana okwebaka naawe abeera respectful. Okimanyi? Abeera babiyita batya? Responsive. Omukazi bw'agaana okwebaka naawe nti okay bw'oba nti nkukwanye n'ogaana. Bagamba omukazi n'oyo. Kavunaanyizibwa olaba tekayase ne kagira ng'ate nkoze bwenti. Nemubbaala nkoze bwenti. Omuwala yaba wanjawulo.
yoyo omuwala gwe bakwata miliyoni ne bagimuwa kati ate ffe tuba alina value gye yadinzeeko ate ffe tubayisa kirala nedda wane e Uganda gayina spendinga sente z'oyogedde mukwano gwange namala spendinga bwati nakugamba nti wetuva wano kubanga babiyogera I'm telling you nagamba bwetuva wano tugenda ffenna nogezako kwagala okwesikamu nga batandika kyabadde kiyaye kibbi omusajja bazita na opportunity anti omusajja akulaba omusajja akuwadde opportunity ng'eyo atandikiddewo ate simanyanga omusajja akulaba nga gugo gwakuggwa kati tolina mumalira budde the way he sees you anti kyenkuzizza wali emabega nti kati njagala nkubuuze kyogamba mu bwokulidde okutuuka wano tofunangayo omusajja akusiibula busiibuzi nga takwebaseeko n'ofunayo n'abo abagamba nti gugga olwaleero answer olina answer oba tolina kale tukitwale answer gye ntegedde ye anti nze tebintuuka abawade babuuza mbuuza gwe bali abalabi bajja kubiddamu leeta mbuuza leeta mbuuza naawo kati bbanga ly'okuliddewa ofunyeeyo omusajja akwanye n'amala n'akugamba mpa ku nnamba ye tunaabiddamu edda alright n'ofuna n'abalala bagamba owaaye guggwa leero biba biganye n'ensonyiwa mukama badde akyali mulungi sifuna nkaŋŋamba guggwa leero ojja kusubwa eggulu ku lw'obuntu naye nga lwaki batugumala nkubuulira mazima anti ojja kusubwa eggulu ku lw'obuntu kale ekyo bwe kibanga guggwa kati simufunangako anti naye kaakati kyeggezako kutegeeza nti njagala oyawulemu abo abasajja bw'oba obajjukira okube mu flashback olabe nti omusajja yandaba okusinziira oba yansanga nyambadde bubi n'antwalira mu n'antwalira mu kategori eyo yaguggwa kati ng'amanyi nti bwe kinaasulawo olwaleero wambirigo n'ofuna oli nti akusanze oba katugeze muli ku mbaga oyambadde bulungi elegant li oba mubadde mu meeting somewhere agamba munawe mukyala mulungi katwogere olwokubiri tutuuleko somewhere bwekitegeera kati ate mmwe oluusi oyo gw'ogenda okubayuwinga gw'oba oteekamu n'essente togenda namusaba za transport lwakubanga akusabye ennamba ayogere naye ku lwokubiri ojja kweteekamu booda ogambe yangambye tumiitingewa ku gundi ku Serena nti okay mikwano gyange ani ayinawo ebbiri tugende ku Serena kiyinza okuba nga kikola ki nga gujja kuggwa kitambula kati olaba gwe boogenda weesunga kuba gwe kyolaba kirala oba ye kyakulaga kirala kyakulaga ye akyagala reason akututte ku Serena agamba ono omukazi bwe biba nga bitambudde bulungi gwe njagala okukola ki okubeeramu gwe njagala oyimiriramu ogenda tuukayo mindset ye egenze kutikkula musajja ono okitegeera mindset yo yonna ogamba ne bingi kutikkula ki sente because yabakozesa olulimi olwo ng'atikkula kirala mindset yo omusajja ono yakugambye njagala ki njagala kwogerako naawe ka meeting tukatuuze ku Serena tulyemu breakfast oba lunch lwakubanga tebajja bangi ab'ekikula ekyo okubira mikwano gye esatu nayo gaayo ono ŋŋende mugamba yagamba nti genda olinayo akaviiri nti mpaayo akagatto nti shaaba ng'ogukubamu ng'ogenda mindset yo bagamba mukwate nno obulungi oyo ayinza okukola ki akubamu omulamwa naye ng'olina abalala basatu abakuli emabega abasajja b'ogamba nti kakati ninawo ow'omulamwa ninawo ono atalina mulamwa kati ogenza ogattagatta gwe mindset yo otuuka eri ogamba bwe kijja kati oba nkitandika enkya n'okiraba nga kitambula n'okikubamu obufaananyi mulimu akamotoka mulimu akabizinensi n'atuula ogenda kutandika okwogera naye ofukumuke gasiya just because wasosedde kuba kifaananyi ogenda ofumutuka gasiya era ddakiika 2 ajja kugira bw'ati yeetoolola dde ku ssimu bayite menu baleete menu muteekaawo mulye abeere ku ssimu ajja kuba amasimu nga 50 omuyite business man
Omusajja nno menga bisitule byo byakoze eki byamutamye dda. So okwogera nnyo ku first date ye kye kiviirako omukyala tiyandiyogedde nnyo. Si kwogera nnyo. It is the way you are and what you expect from a man. Kyekikuleetera omuntu okuvaluwinga mu ngeri eyo. Bayirawe kankugambeyo ne kano. Ne bw'onookikweka kirivaayo. Kankugambeyo kano. Olaba kino kikugamba true story mu basajja abasinga. Wokwana omuwala ne munyume be munyumizzaawo. How they respond to you, how they carry themselves nga mutudde ku date or byonna bye mwogeddeko essaawa eyo. Omusajja alina level mwakuteeka namanyi ono naba musiibula njamuwaayo 5, njamuwaayo 3, njamuwaayo 10 okusinziira ku mbeera y'omusajja nga bw'ali. Embeera gye muyisizaamu gy'omuyisizaamu awo oyo mwogedde watu. Ne mutuuka ne muyingira wemugenda okugumalira. Oba ewaka oba mu hotel oba whatever. First meeting yamwe? Yes, tukitwale bwe tutyo. Kati gwe so teekawo embeera y'endala naye ne mutuuka mu room. Now, how you carry yourself around that man? Gali 5 gy'abadde agenda okuwa either geeyongera gakka oba ne geeyongera waggulu n'agamba ono omwana ayingidde 7. Engeri gy'okalinzaawo oba temunakola kikolwa ne zeeyongerako oba ne zikka zibadde mu 5 ne ziyingira mu 3 oba ne zeeyongerako ne fukirawo emiliyoni. Ne muyingira ekikolwa. So how you act there, performance ye Kyenakugambye wali nezikira ziva ku 5,000 zidda ku 2,000 oba 2,000 n'obutakuwa n'akuteekerawo emboozi oba n'akubira wa boda we n'akutwala wa boda n'ajja n'amuwa akasambu oba 5. So how you carry yourself jjukira ffe abakuwa value. Ekyo nakikugaana nze akuwa value of ono akunnyonnyodde bulungi nnyo. Wayambadde kankugambe. Wayambadde okuva ewaka. Andrew, kyomuba mutumanyizisa basajja gwe tosobola kumpa value already nze akuwa because of what I see what you show me. Naye ekyo nakikugamba dda Andrew nti omusajja awa value omukyala okutandikira ku myaka ogikana tukyogerako okuva ku myaka 18 myaka 24 25 omusajja aba amuwa value. Okusuka kw'egyo emyaka okweyongerayo ku mukazi Andrew tolina value gyo wa mukazi unless ng'oyo omukyala alina kizibu kye kimutawaanya na kikyama. Bannange I'm telling you. Bye nkunnyonnyodde nkugambye okuva tutuulikidde ku date bye tunyumizza how you carry yourself ku date. Nteekawo ssente ono nno wakakadde ono nno wa 3 ono nno wa 0. Ne tutuuka mu hoteli tugenda okukolera emirimu gyaffe oba ewaka. Ssente kugambe zeeyongerako ba ne zikola ki? Ani olwagaba value? Yazikka. Ani ali okugaba value? Anti la value ogenzo jinga n'ekyensoso kukolera ekirinyisa value yange. Ate okitegedde kati nze nengaba nengamba ono ekyebirimba siyita. Ono nina kuba 10 nenkubira Hasani nga Hasani nkubulire. So konya nterake 10 blood nterake 10 nyamba nina ekizibu kyendimu wano. Ngambadde nkubaze nina kuwa kyameka? Kyasatu. Tugenda tuuka value nekola ki? Nerinnya nenkubira Hasani nkubulire nyamba nterake 2. Tuba tukyali awo laba wobikola. Nengamba Hasani nkubulira kati nenkubira Brema omanyi nterake 10 boli nawo nyamba nawe ndisitaaka biki sente zenkubanja. Ogenda ovaawo yabadde amanyi nokuwa ekyesatu kyo ng'ovuddewo n'ameka 5 go. Because how I value you, but I value you from what? How you carry yourself. Okuddayo ku nsonga gye batandise nayo ey'okuba nti lwaki abakyala oba abasajja bano batwala abakyala out mu kifo ekiri expensive n'avaayo nga ekiri expensive n'amala nga nkomekereza muwadde emitwalo 2. Mba njagala nkubuuze ggwe ng'omukyala gwe bw'owulira nti ekifo kiri expensive kyajjajjaawo nedda sikyajjajjaawo kati gwe bikwatirako wo okuba nti bakututtemu expensive. Are you going to eat the place or you are going to see the person? Anti omuntu ono why does this part expensive
click in your mind. Omuntu gwe ngenza okusisinkana. Ankubidde n'angamba tugenda kusisinkana Kigo. Nti wankubiridde simu okujja okusisinkana Kigo. Ogenda kuvaluinga time yange. Time mwene badde wakango ogiraba mu TikTok ebadde mbali ne byenkola. Of course bamadde ku mulimu nimanya nti kati Hassan listen omuntu bw'oba olina ky'okola. Hassan yankubira simu. Hassan sakolindeko maleyo. Temu confusing abantu. Don't tell us that you have time that you're going to do something. Reschedule if you have something to do. Don't put me on pressure until why you know time yange. Nonya time roli free. Hassan, ogenza okunkwana ngandi awo ndi idol. Lwaki wakiriza okukwana? Kubanga laba yo Hassan. Nakiriza okunkwana kubanga mba nkimanyi nti bwantukayo omusajja ono n'ayogera byenjagala kiyinza obutakomawo ne kikola kitegeeza oli mu kunoonya webale nnyo omuntu yenna listen osobola okugenda mu mall right now n'oyimiriza kati katugeze ntambudde saa zino ngenze mu mall ogenda kuyimiriza abakazi 10 we can do it as an experiment ogenda kuyimiriza abakazi 10 ababiri bagenda kugamba please neesonyiwa ndi mufumbo omunaana gugambe twale ennamba tujja kwogera kyokka nabo bafumbo okeere ku macho oli agambe you wasted my time I came to you n'otampa yadde ekikopo nandibadde nina ebirala byenkolamu biriwa kunoonya abasajja iyo ate gwe kyogamba wansangira nali netaddeko akapande nti noonya basajja ate nakuyimiriza n'okkiriza tuyina ebyokukola senga walina ebyokukola waliganye Hassan leka kintu kino tokivuga ngo kitwala side eyo. Of course nakukkiriza kubanga nkimanyi nina ekigambo kye nagambye nti ojja n'onkwana Hassan ng'olwedde osanze ndi mu kkubo lyerimu. Mutukola ki? Kati ate lwaki ongamba nti wasting your time? Laba yo. Kati time eyo tugigatte babiri because wali onoonya nange nnoonya. Kati sacrifice that time. Oleme kugamba nti I wasted your time. Ekyo kyokka kyekirema abantu. Omanyi lwaki abaana bakaaba nnyo ne bagamba nti I wasted my time nga ngenza okulaba Hassan kubanga temutulimba wabadde olinawo Andrew omulala naye n'osooka ogamba kansooke ewoono kubanga ye wa Kigo Andrew wewa wa Vegas. Nedda si kyekyo Hassan si kyekyo kati gwe oyogera mu perspective yakuba nti abakyala bonna buli lwajja ku meeting omusajja ayina okubanga aliko nakigambako noono lwaki mulowooza nti abawala babako olukalala lw'abasajja bajja babatambulirako emabega si bwe kiba nti labayo nedda si bwe kiba labayo Hassan Andrew zize nenkumiitinga nina kyenkusuubiramu nanye kagambo keŋŋamba Andrew Katonda asobola okukusuula ku mukisa ogw'omuntu gw'obadde onoonyereza ebbanga naye n'omutuukako olw'okuba nti appearance ye n'ebikolwa bye n'ebintu omusajja mulimu abasajja ebintu abatunako naga olaba ofaanyi bwagambye bwokuba n'atandika okugamba nti ku bulungi bwalina tasobola kubeera ng'aliwo yekka tekisoboka ekyo gwe kennyini n'okiwakanya mu mutwe gwo n'ogattako omukazi obulungi bw'alina omusajja obulungi bw'alina ne bwe naamuteeka ewaka lazima either bagenda mutwala oba ayina abalala nnimbirako anoonya wakukola ki wakubeera nze mu mutima gwange nzize nkakasa kenfunye Hassan enkakasa yeegenda kuva waffe tutandikira wano byonna bikoze eki listen enkakasa ye etandikira wa kyenkugamba ekiri bikolwa byo nanjogerayo the moment konsaba nti nenkugamba nti mukwano obadde ogenda nti okay kankutereko gino 5 kati 5 gigenda kunkolera ki tuba twawuka wakitegedde nakakwana simanya nawe osaba birthday nakakwana by the my birthday is next week neera si kibi gayo wabanga ayita kiina mbuzi oba sobola okuspendinga like 500 mu bba takiina mubuzi akiriza tolina makulu wali ngambye at that time focho kugamba birthday is next week ngamba bugambi nti no naye estoko yange ekendedde njagala kwongeramu oba njagala to do this and this naye kapito wange akyambuze wogambidde nti lete embuzi zizimba bu birthday wongambidde ekyo birthday gyogenda owuliza business abasajja basinga obungi ojja olwedde mu mutwe gw'olinamu tegattako etwala
So ezo sente zingeno spending ku birthday wenzikuwa tozigatta mu kyogenda kukola. Ancho George manyi nti oyo muwala muyaye nze njagala just kumuyitambulisa njagala kumufuna bufunyitambule ko eki. No, nze ntambule ngende. Chentukuga nti embozi gyonyumya wano how you carry yourself. How you carry yourself matters. Ogenda kutuula nange essaawa zino. Olaba karingo bulungi kubanga abasajja bonna basinga obungi byekomekereza nga ba anti agenda kumaliriza n'agenda otegeera nga tolina makulu. Ekizibu ekiriwo kiikino ekyazzeewo. Abawala abali nze oyinza okuntunulira n'agamba ndi 25. Okimanyi? Oba tewetegereza bulungi. Oba n'akuteekamu egyo emyaka. Kati ekizibu kye twafunye nti abawala bonna n'abakazi abagimu abalabika obulungi bali between 27 and 23. Okimanyi? 22. From 22. 26. Baana ba 2000. Okitegedde? Be bagimu be balabika obulungi. Kakati abo abaana bakuziddwa mu ngeri ey'enjawulo etali yaba 90s. Okitegeera? Essaawa zino ogenda kusanga 90. Aba 90 batono nnyo abeesiba ku eyo ensonga yampadde ebiri. Kubajja ku muwayi. Sajja kyampiseemu ayizuwa. Akiti adde ku mulimu gwe. Adde ku mulimu gwe akole ki? Akole. Naye kakati gwe from 2000 ogenda kusiiba ku status ennaku ezi. Bili. Nga kusabula. Men are dogs. Kusabule. Kyokka ssaawa eyo awoza men are dogs akubira mulala mweyemeka. Ebiri. Wulira. Kati ekizibu kye tusanze ky'abaana bano nti tufunye ekizibu abaana bano balina engeri etali nteeketeeke bulungi nti bo batunuulira ekintu kimu right now ekibali ku bwongo bwabwe is money. Okitegeera? Buli muwoobeera because nze nabadde jjo nga bwe nagaye nti naye mbadde mba nsuubira nti omwana ono ajja omusajja wakwanira omwana oyo alowooza ssente ku bwongo obwo oba olina n'obusobozi obusobola ogamba naye omwana ono wadde alowooza ssente ng'engeri gye mugambye nti amaaso gamwe galabira wala osobola omutuuza wansi n'omuggyamu ekyo n'omuteekamu ggwe ky'oyagala. Wuliriza bwe kigaana obudde obwo ogenda kumutuuza olaba ne nkutuuza ano nkati essaawa zino nga nakuyise ne tutula ano oba tubeeko ne kye tunywa oba tulye naye ntandika okunyomeza ya bizinesi ogenda kukwata essimu oge musajja nno guno gumalira ebiseera osindikire mukwano gwo. Okitegedde? Nazze kunyumya birala gunyumiza ya bitesi container terina wenkwatirako naye nga kyagezaako okutegeeza ekya container eyo ayagala kuwulira ebintu byo how intellectual are you asobola okubeezaawo nagaawo enkumirako ku container eyo ogirinamu takusuubiramu yadde 10 naye agakuwulira endowooza yentegeera yeetya. Okiwulira? Naye gwe essaawa eyo tobirinako anyumya bwakugamba container ate Justin Bieber bamusazeeko enviiri. Anti labayo omanyi nti abasajja bakozesa nnyo akakakodyo kati abawala baakabuuka. Omanyi nti abasajja baffe bakozesa nnyo akakodyo ako n'atuuka ku like ati kakati teweevuma. Listen nze ngamba nnyo abawala that this moment gyodda ku WhatsApp okugamba nti ebisajja bibi nnyo oli mu kutulaga nti waliwo eyakukwabudde. Sirikira ensonga yo. Okiwulira? Kyegambye nti abantu bonna abaana bano abato they have this point they are missing ey'omuzadde oli omugamba nti omanyi twayombye ne taatawo naye byateredde. Okitegeera? Obadde temwategedde na kutegeera. Kati bo eyo point bagimisinga nti there is a situation ng'ogenda okusirikira ekintu okinyweze. N'ekirala kino bansonyiwa abanaakiwulira abantu okwebakako 10 it doesn't kill you. Nina anti wange yafa bamuwasa. Listen nkugambye kyawandiikibwa wa mu Bible njagala abantu abasoma Bible bakireete. Okiwulira? Nti ewa Katonda togenda kuyingirayo nga bakwebaseeko abantu 10. Anti we yakola atya? Anti wange yafa bamuwasa ayina abaana 7.
omusajja yamuwasa ng'alina abaana 7 yamutwala n'abaana 7 n'abaana 7 nga yayina lo musajja musirikale twali tusulawo Nankinda awo ewaka mugenzi omusajja yamuteeka ewaka n'amuzimbira amaka n'akwata abaana n'abateeka mu masomero most of them now kati bali bweru because omusajja oyo stepdad omuntu okuba nti bakuyiseemu emirundi 10 let it not kill your confidence. Namwe mukituvuma mukimuvuma omwana oyo confidence ye like nefa. Akuvuma lwakuba ki wazze wa Andrew. Okyegera Andrew yabadde akusuubira mu marriage material n'omulaga ebyekiyaaye n'akuta. Ate bwe yakutadde wazze ku status n'omuvuma najje ewange n'agaya ekiwala kiri nno kitegedde. Hassan point yange wagitegedde bulungi. Omanyi nti relationship yetaaga nnyo okutula wansi ne twogera. Omanyi nti relationship yetaaga nnyo okutula wansi ne twogera. Tutya nti labayo bw'ojja Hassan onjagadde. Ekituleeta ku date oba okudatinga kwogereramu bintu ebyo byonna. Hassan oba tonjagadde bya kiyaaye oba tonjagadde bya kiyaaye nga ddala oyagala kumpitamu buyisi lwaki tontuuza wansi lwozza okunsisinkana n'otandika ti munnange nno kankubuulire nonyo omukyala bwati ne bwati ne bwati kubanga already oba okoze eki already oba okikoze eki okiraba ky'oyagala n'otandika abasajja muyina ekintu kyo kyemuga nti gweoyina esimanya nga ffe tuyina eriiso lirabira wala ekisobola okulaba omuwala omuyaaye omuwala agenda okukola bwati n'omuwala agenda okukola bwati. Don't take it wrong. Ffe kye tugamba we start understanding and analyzing you the moment wentandika okuba naawe kufuna conversation naawe. Bwe mba nkulabidde wala nja kulaba omukazi gwe njagala ali potential omukazi gwe njagala oteeka ewaka. Kitegeera kakati ekinjawulako the way you take yourself wentandika okugamba nti kanennyemu ekyemabega. Kasooke nkubuuze Hassan nga sinagenda ku gundi. Do you agree n'abasajja abayita abaana abawala wandabye olina we wansisinkanye n'ondaba ne tu sharing contacts n'osanga n'onkubira essimu omulundi ogwandibadde ogusooka n'ombuuzaako how are you ne tuddamu omulundi ogusigadde ogwokusatu n'oŋŋamba naye nze nonjagala nnyo okusisinkanira omuntu ewaka kiba kyekyo. Bannange weebale nnyo okuleeta kintu ekyo. Kiba kyekyo. Njagala omuntu awulira. Tuyinza okuba nga ffe aba confusing njagala omuntu awulira ategeera olwaleero nti waliwo ebintu bye mujja mukoppa oba bye muwulira. Kyegambye nti emyaka gino 27 abalabika obulungi to 22 balina point gye bamiisinga. Okiwulira? There is nothing wrong. Omusajja kugamba nti njagala kumiitingira waka. Number 1. Number 2. Take responsibility as a woman. Okiwulira? Njagala kumiitingira waka. Let me have my stupid ideas. Ez'okwebakako. Okay? Nga gwe bw'okirowooza. Gwe jangu ng'omuntu ali responsible. Okitegeera? Otuule. Tell your parent. Listen. Do you know that men do rape? Listen. Tell your parent or your friend. I am going to. Kati nze kugamba ebintu ebyekugamba mbirabye mu nsi ezikulaakulanye. You have a smartphone. Share your live location. Share my picture. All right? Take a emergency number to your friend. Ogambe Andre yampise namba ye. All right? Ekikutiisa okugenda ew'omusajja nga yalibadde ye potential yo talina ssente zigenda mu Serena gwe gy'olowooza. Nakufuuna nannyini Serena moricha. Kakati gwe bw'aba akuyisa ewaka alina ennyama ye yafumbye ennyama ye. Yafumbye akaceere ke. Musajja ono ayagala nnyo okufumbafumba. Yeefumbidde akamere ke mu kalye. Okitegeera? Ategeere n'omuntu gw'ali naye. Waasula ennaku zino essimu ziri ku Google. Nsula mpereerwe nsula wa. Send me your location. Bw'ogizoominga bw'otyo ojja kulaba environment. Tali mu kasiisira, tali mu nsiko. Don't tell me nti omusajja bw'akuleeta mu nnyumba nga wa. Ogenda kufiiramu nga teri amanyi.
Okay, let's not talk about it. Ekyokufa tosobola kufa. Yeah. Kakati ekikutwaza it is you abantu bonna be beebaseeko mbu ate wagenze omusajja n'akwebakako. It is a point of view agree with. Ekintu kwebaka n'okuba nti bakutte byanjawulo. Naye ng'okikkiriza nti abasajja bakwatira ddala. Bakwata. Abasajja gye bali abakwata. Ne badragging. Okiwulira? Bw'oba ozze ewange otegedde be conscious. Otegedde nti kati omusajja ono bwe ŋŋendayo olunaku lwero lwampise saagala kwebaka naye. Why do you agree to take whiskey? Anti bw'onaagaana olwo alina akajanja bw'ojja ewange okola akajanja okola bw'oti ne bw'oti. Then oyo si ye musajja. Fulumawo. You don't lose anything. According ku culture yaffe osuubira kisoboka. Mindset osobola gijja mu baana abawala. Anti kyenkugambye nti abaana abawala kyenkugambye nti bafu batya ye ajja n'eri concept gundi gy'alina mu mutwe gwe nti kakati omusajja ono ambuuzizza nywaki nti nywa gundi nywa Jack Daniels oba nywa Hennessy nywa biki omusajja n'abigula okitegedde ojja n'enjalayo n'ennyonta ye ey'okunywa ye n'agamba kino bwe kinaatamira nga nkola ki nga buggwa kakati gwe jangu ng'okyuse okitegera muzze kulya mmere sho mutuule mulye emmere saba amazzi onywedde amazzi go mumaze okulya akamere nti munnange tunyumizaamu saawa ziizino 11 kaŋŋende ewaka. Okimanyi nti waliwo n'abasajja kweyo yennyini ensonga yennyini kubanga ate ezo live example nina nyingi. Okimanyi nti waliwo abasajja bayita abaana abawala nga takugamba ekyo genda kola nagamba kulya bulya na kunyumya n'otuukayo ne mumala okulya n'onyumya na bulungi nnyo abawala bategeera agamba nti ngenze wa gaayi ono musinke sanze mu bintu biddugala ngenda sooka leka ebintu ebyo nga mbyozezza ate olowooza bibeera bimeka sowaani nga 2 ne fooko ne glassi ze munywereddemu n'abyoza bulungi nnyo n'atuula ne baddamu ne banyumyamu bye banyumyiza oba n'abyoza mu budde bwogera n'amugana naye maliriza nno sijja kunaaba sigenda kukola bwenti wabula njagala kukola ki genda enkuba n'etonnya gaayi n'akyusa ate tonnya gaayi n'akyusa mukwano amangu n'embiro nga ate kyafuluma ate kyasobola fuluma anti wuliriza kati wano olwakyusiza action lindako kakati wano gegambira ngenda kukyusamu mu lulimi awo obusiru bw'omuwala we bubeera awo obusiru bwo we bubeera otugambira nti do you know that guy do rape abasajja ba rapinga gochimanyi lindako ozze nakyo listen kye nakugambidde wali nti omusajja ono bye mutandika okunyumya afunamu mentality nagaa kino etwala kyonoonye ssente zange olwaleero nina kikola ki meanwhile you shared your location and emergency number tell your friend I am not safe ngagenda kukkiriza naye Hassan kyoka kyapeninga mulundi gumu bwe guti kyogamba kwata n'akuziba ennyindo ate gamba nti abantu bali basiru kikino bwe babeera nsonyiwa okukikugamba nti omuwala agenda abasinga ababeera mu situation tebatunyumiza what occurred before okiwulira your mentality was coming to pick money mitwalo 10 giganye wabula kati okyasinda kasende bwe naamukwatako bwenti ayinza ozimpa kumba otaanuula oli ate tokyalina bw'okubanduulu kati naawe kyogamba kanguti kankite kiggwe okomewo otukubira enduulu sajja kyadde kyagala kunkwata okitegeera beera responsible nga gwe osheyarinze ennamba essaawa zino brother wo omugambye I am not safe ajja kulinnya ne kaboda wonna waali ajja abasange mu nyumba gaye muwala fuluma towonye naye oliriddawo eyo gy'alinyidde gy'onoobeera kasita aba muntu ng'akumanyi ng'ali responsible ng'era akwetaaga ajja kukulinnya ne bw'aba boyfriend wo wakubiri mugambe mu nkwano n'abadde nzalo n'ekigaanyi jangu nkimu nga tumaliriza it is always beautiful okugenda n'okyalirako boyfriend we ewaka ne mubala mwakamiitinga nzikiriza boyfriend wembadde naye for like ate ogenda kubeera naye otya nga tebakuzaala naye era otandika mpolampola kankikyuse bwenti oŋŋambye toyagala bwe banaakunzibako omulala nga nkyali mu ddoyidoyi ate oŋŋambe nti saasalawo musinga eddoboozi ola nti abasajja muli bayaaye ate batya tomala sheno gireke
omanyi lwaki ngamba nti abasajja bayaayi nti nkubuzizza Hasani ku muwala gwe wakakwana n'oŋŋamba nti gwe todeetingira wa bweru oyagala mukyala gye wakaawo. Yes, ndabeko ebyenjawulo yo skills yo okola otya wekaringa otya bw'oyinza okukaringa, you know. Don't close your doors, all right? This could have been a potential guy. Don't close your doors. But being security conscious, we know things happen. Togenda kujajingira muntu mu kkubo ogambe nti ono y'omukyamu ono mufu. N'oyo gw'ogambye mu kkubo emyezi ena. There is a story that happened. I think this 90 Days Rule. There's that movie 90 Days Rule. Over 90 days something. Omuwala omusajja yakwana omukazi n'amugamba nze tebanneebakako after some days. There's that movie. That movie bane muri bana bato temunagira mu filimu prema tokimanyi muri bana bato. It is bagita batya 90 days. There is that movie 90 days. Omuwala yagaana omusajja okumwebakako nga tannaba kukola ki ng'ennaku tezinnaggwaayo. Olwasooka n'amutwala mu movie. Olwaddako n'amuvuga mpaka waka kuva mu movie. N'ayagala omuhaginga omuwa kiss n'amugamba not today. N'ayingira ennyumba. Naye kibi. Mpuliriza story weegendera. N'ayingira ennyumba. Omusajja n'agamba it's fine. I want you and I want to be a gentleman. All right? I'll wait for you. Ogwokubiri njagala agenda simanyi mu carnival wolololo n'amutwala mu carnival. Bavuddeyo n'amugamba okay now it's bagita before the 90 days. I think so. N'amugamba kati njagala agenda mu movie wolololo olwakomawo nti kati engeri gye tumaze ennaku 7. Okay, I'll give you a kiss. Okyegera ng'omuwala asula waka era maama wamulaba mu ddinisa nga bamudropinga ne bamutwala era ne maama akimanyi. Okay, this guy is a gentleman. Batuuka ennaku ze baamuwa. Omuwala n'agamba since we are on this day katugende for a nice date era oluvaayo ng'onchapa. Okitegeera? Because of excitement omuwala yatuula ku date n'asaba whisky. Guy nga ye yeeteeseteese ng'omusajja n'agamba omukyala wange leero ngenda kubeera naye. N'asaba ka drink kiyanywa. Omuwala n'asaba champagne. Yasaba simple drink guy. Omuwala n'asaba n'atamiira baava mu date n'adda mu disco n'azina na buli omu ng'atamidde. Agenda okumuzza ewaka ng'asesema. Omusajja gundi eri aje y'okuba nti nebaka byonna ne biyiika. Naye ennaku mmeka? 9. Okitegeera? Olunaku lwe beebaka bombi. Emyezi 3. Olunaku lwe beebaka lwembi lwe beekyawo. Because what he expected is not what he got. Obulira kuba yali atamidde. Kati lwaki oteekawo kiri lwakuba yali atamidde? Lwaki kyazze nga mu nnaku zino takibaye tekijja? Lwaki tewatamiira mu lunaku olwasatu awo? N'okyankalana n'enkutwala ewaka. Lwaki teyagumiikiriza guno omulundi gw'omwenge ne gusooka guyita n'alyoka? Anti kyenkugamba nti ekyo kijja nti omuwala yenna buli lw'oba nti oli musirusiru. There are things that you're going to do irresponsibly. Okitegeera? Tosobola kuŋŋamba nti omusajja yakuyise ewaka. N'ogamba nti omusajja oyo naganya ogende waka kuba muyaaya ajja kunneebakako. Gw'okwebakako ako bakukakako kake? Bannange Hasani. Nedda tubeeremu amagezi. Okyogera kubanga gwe tosobola kikola ng'omuntu. Nedda. But omuntu omulala ali eyandaba. Omusajja omulala ali eyo. Wuliriza omuntu ali eyandaba. Okwegatta. Bw'oba nti oli takuyuzizza ngoye. N'akugjamu abawala mulina ekintu kimu. Listen, abawala mulina ekintu kimu. Ojja wa Guy nga tomwagala. Njagala tukkiriziganye. Ojja wa Andrew nga tomwagala. Ozze ogamba bwe naaba ŋŋenda at least ampeeyo ekyetaano enkya nnina bye ŋŋenda okumaliriza. Ozze ogenze ku sinki oyozezza ebintu ng'abasajja obukodyo bwabwe. Aggyeemu essaati asigadde mu pule. Oba mu bokisa. Azze akuvudde mabega akuwadde ka haaga. Mukitegedde? Bwe batyo batandika.
igwe obwongo bwo ng'omukazi buli ludda wa. Don't say you are weak. Olina okubeera ne point egamba no. Akutaddeko bw'ati akukutte bw'ati bw'oyoza ebintu. That time otandise okubeera ng'oli okyamuka kati. Gwe kennyini naawe okyamuse. Okitegeera? Ate ogenda kwebaka naye nga takukase. Okomewo otugambe nze sidda mu nnyumba z'abasajja bakwatirayo. Yakuggyeemu engoye mu bulungi n'olwasembyeyo n'omubuuza nti owa yegaddewo. Va ne ku ekyo abuuza n'okubuuza owaayo ogaddewo. Kati gwe bakwata lwaki oggalo?